nasazeewo okukola ekivulu because mukama yasazeewo bw'atyo ate nange nandibajja ewange njagala nakubeera ku TV nimba naye nga nasazeewo okukola ekivulu kubanga mukama bwe yategese ate nga ndowooza n'akaseera kabadde katuuse nga mumanjiza ekivulu tuwa ekivulu giwa ekivulu kati ki kino era temukindekera tekibeera ekikalu bambi olunaku olwo abantu basuubira ki? abantu basuubire okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu. It's going to be beautiful. Era gwe naawe ogenda beerawo si ojja banyiriza abatajja kujja. Twavaayo ne tulabako omukulu Laneeti yavaayo n'agamba nti No, thank you. mutubadde wano mu press conference n'ogamba nti gwe toli mu relationship yonna. Nze mbagambye simumbuziza oli mufumbo oba toli mufumbo temusala. Ne mbagamba siri mufumbo ndowooza obufumbo kubeera nga bakugatta. Yes, I'm not married. But my other relationship status, I do believe is not anyone's business. Waliwo ebigambo ebyogerwa bagamba nti abayimbi ba gospel ebivulu byammwe temutera kwesapootinga. Nalwaki ebivulu byammwe tebitera kubanga Kale nze muli sirina nnyo kye nsobola kyogerako because munange nabo baba bategese nga bamanyi munange bagenda afuna abantu nekibanga bwe kibeera ate munange ne sekula tobalabiraawo nabo bibasala nabyo bibasala nga ffe naye kyensinga okumanya nti ekivulu kyonna kati ate kibamu promotion amala tulabyeko abayimbi abanene ab'ebweru nga banene ddala nga omu ku bo yali yalinyako na wano naddabuzi nga okubeera kw'abantu the turn up was pretty different bwe yasooka okujja yajuza bwe yaddamu natajuza kati olowooza abamwagala luli tebamwagala kati mukazi mututumufu nnyo but ng'olaba nti turn ups zikyuka but sometimes promotion eba tebadde nnungi nga marketing y'ekivulu kale awareness tebaddeewo kubanga nze nsuubira the more the people know about it, the more they turn up. Olumu postinga ebivulu ebyo kati tugambe nga balese international artist. No be postinga ku social media and someone is like, "Inga mutugambye late." But the dates were already announced. Kati nze olumu ndowooza kiva ku marketing. Olumu tu marketinga bifa abalokole. Ne tukisulayo gwa nagamba and we end up with low turn up and we start saying tetwewagira. Naye kakati wetuba tetwewagira mwenga muli wano. Nga media ziri wano ez'enjawulo. Nga ziri wano because they were called to be here, they were told to be here. Temulabangako bivulu mutuufu nga temwabaddeyo not because temwabadde temusala naye nga tebabayise. So how else are you supposed to know about it? Nze ngamba teekemu amaanyi mu kupromotinga of course n'okubeera nga tukola kuba in the industry mulimu okubeera nti tewali muyimbi wa gospel asasulwa atalya ku gospel gwali nze mulyako I feed off of that. It is what feeds me kyekinyimirizizaawo. So I believe naawe oba oteekamuko quality ekintu kibeera nga kirabika bulungi kyogenda okufeedinga abalala. However, in as much as you want to produce quality, making sure nafuka kukolere kyeza mukwana nkoledde ebirungi nayimba ankoledde but it's also because otaddemu ka craft n'okatereza. So let us support one another kuba ffe tubeerayo omuntu n'agamba nina ekivulu kyange n'ojja n'obeerawo naye nze newo n'agamba nti taata agenda beerawo tekigenda kuleeta muntu. You need to advertise more, you need to have great marketing. I believe sirabangako abayimbi ba gospel babeera bwekibiina balungi, they have great music naye gyasanga nti omuntu akubye oluyimba olumu alukubye ne lutakola the same person n'akuba olwo oluyimba lwennyini ne lukola. So you really think there is some dynamic to it? Probably oli alumarketinze bulungi, probably oli bamumanyi nnyo. So it really does affect the turn up if the events are not well promoted. waliwo bingi ebyogera bagamba nti kino kivulu nategekedde balokole. Nategekedde balokole. Nategekedde abantu ba Mukama. Sategekedde balokole. Eyalokoka nze nsuubira kati ssaawa zino yeesibira ne mu nnyumba n'atakola ki n'atavaamu ekiki ekyaggwa naye naffe munange abalokole tunoonya Mukama buli lukya kyogamba kakyangu otuuka wano tolina gwe waatunuuliddeko eriiso ebbi oluusi abadde ali mu space gy'obaddemu tewamutunuuliddeko eriiso ebbi okakasa oba no tewasoozezaako gwe naawe that's a sin man. It's not righteous. Kati ekyo okuba katono nnyo tetukenenyeza naye omulokole atuukiridde ekyo tasobola kukola ki kukikola. So ffenna tunoonya Mukama every single day. Bannange tunoonye Mukama buli lunaku buli w'ofuluma buli second. No kati nga wano w'otuuse n'ogamba kati ssaawa ziringa mumeka atugamba nti tugambe ssaawa ziringa mu mukaaga n'ogamba
kati okuva ku ssaawa ku makya paka ku mukaaga naakozeemu biki mukama onsaasire onsonyiwe. That's repentance. Okitegeera? So let us preach a gospel that invite all the other people. Bw'oli bulungi olokose ogenda laba obwakabaka bwa Mukama. Naye oba oli awo singa obadde ogenzeeko eri banno abatannaba kulaba mukama ne bamufuna nabo bandibadde nga ggwe. Tulumiri kubanga eno ensi egenda kusaanawo, and all that is going to matter is that Jesus Christ is back and that so many people will miss heaven. Naye nga wandikoze change gwe yali ategedde amazima n'ogagamba abalala. So this concert is not really for the saved. It is for every other person. Omubi, omulungi, malaya n'atali, omubbi n'atali, omusezi n'atali. Come. Jangu olaba oba oli ojja sobola otuseera. Tojja kusobola. Kirabyeko emikwano gy'abamu bali mu sakira. Banaaweebwa omukisa okuyingako ku stage. Ennyimba ziri ez'ensi tezijja kusobola kubeerako ku stage. Naye bw'awebaayo oluyimba nga lutendereza Mukama in the spirit that it is, nga Mukama naye amaze okugamba bambi in the spirit that it is oluyimba lulungi gye ndi, yes, baba basobola okukola. Naye ku nnyimba ziri endala eza bulijjo ez'ensi neddala tezijja kubeerako. Awo obugamba obusemba alabye okowole n'abateekeza mu kibuga. Mwekumire ku Baba TV, TV ekuweereza naawe n'ogamba munnange kangumire wano kuba Mukama Katonda asobodde okumundaga. Neera mbakowoola okubeera nga on the 17th of May, come in big numbers ku Kampala Sheraton Hotel Gardens. Tugenda kubeera wano Cheza for Yesu concert, 100,000 deluxe tickets, 300,000 VIP tickets and 3 million Ugandan shillings. The tables. Mukama bampeera omukisa ate n'ekirala newonaaba tosobodde kujja naye at least kkiriza osange Mukama Kristo Yesu ng'obudde bukyali. If you have that, there is nothing more you need in this world. May God bless you. I love you.